kabina. Jabale kocheya. Yenyabo nakweze bale nyabo. Sina chacheya. Bulu osiati. Muzee bale. Kale cheya. Bali batema ngo. Balungi. Kozi mweno cheya. Nafe weri mpola. Tubakera kunimiro. Era kati tukola. Enkuba atandise kukona. Nafe enkumbi tuyina kukona. Yecheya. Yes. Cheya nina ensonga yange. Okimanyi ngenda kwanjula. Agala kuyayula. Yecheya. Zigenda kuyayula di. Ngenda yanjula omwezi ogujja. Mama nyabo masala kagenda kubera. Naye cheya. Sekoneke. Omwami ojigambe. Nti batata zibera nyingi. Yecheya. Kitegera. Nze tata bali mutata meka. Babiri. Era kanzu wange biri. Kale cheya nga bwogedde. Yes. Nesakubiri. Tata yo bafuna entwalo. Nange ne batata ne baziwe entwalo. Kale cheya tekirina busi. Naye kyembadde mbuuza. Olinako omuntu gw'omanyi asobola okunkolera bajeti. Bajeti yakuyayula? Ey'okwanjula naye njagala nga buli kintu nkubisaamu nga nfunako. Esokoneke. Oyagala kubeera nga bafunayo? Nga nfunako. Enkoko webanga oba ya $5,000 tekako kakadde. Nga bafuna 50%? Yes. Yes. Awo tuni kumunamu awo nza kubakola. Nza kubakola. Budget nsobola kumukola ku siye. Gwe mwennyini? Yes, nsobola kumukola. Naye sindu serious? Nzo zimanyi kusaala eno bali taatayo. Yecheya nkimanyi. Ate nze ndi mikwano ya taatayo faafe. Yecheya. Kati sigenda kubeera sintu esi. Kimu. Sente ono ze bagende kuzikuŋŋaanya nze babeera empanika. Kulwaki ate cheya? Andi sente ono akayitamu ze bagenda 50%. Yecheya. Nze bagenda kumuwanika nga tumanya bagenda kugula gomesi kabadde ya $15,000 ne bakubisa bino nimeka? Ebiri. Ne kabeera ya $30,000 si bwe zigamba? Bwe kiri. Naye sente ono bafikako eno eziyitayo. Tunyasi wato. Cheya ate lwaki? Why are you complaining? Olwo babalide nnyo. Cheya njagala ngifunemu nnyo ene kuno okwanjula. Ati nange zireka kuzifunamu nnyo. Ate lwaki tugabana kiwato? Esikulisa siwato because you are mad. Bweze bagenda okuyayula gweyagala kunyanjawulo. Kati ate nange tulina kufuna kunyanjawulo kubanga nze bategede ku nsongawo. Naye cheya ate wenkuwa 10%. 10% nga ni mwana yanyoko. Lwaki bazikoze ate ne batalete budget chairman kuzikola. Nza kubeera ku mukolo yo. Tubasituke tusabe kazi. Banyabo ne basebo. Mwabale okubeera ku mukolo eno. Era banyabo ne basebo tubategeeza nti omukolo eyo ze mulaba ku sidaala. Zatema enzawulo. Cheya. Buli kintu ze mulaba ku mukolo eno. Zirideko 50% ne zigaana okutupaako ne tuzasanguza era musanza gwengole etwala otwala oyo muzibi eyo mbadooli zakusiba nga tunangirira nswaziza siri bwetu njagala 50%. Ate 20 zaawa so togenda kubanga omuzijeewa. Kati cheya ate gwe nnyindo yagala zaaki. Kati siribeti bwebanga tewali problem 2% dili tumuleke. Nedda cheya nkwetaaga mukino. Bw'oba ozeetaaga nza kukale 40%. Bannange nga bikalubye. Kuluteera naye ku ssente otabuka. Tofaayo bintu omuleke kale gwe totabuka kale gwe ssente batabuka kale. Bw'obanga ssente gwe nga bwe zitatabuka oli muntunda mu kusente. Dia 30%, nze katwale 70. Andi oli muntunda. Nedda cheya kale kankuwe 40 zobadde ogambye. Thank you so much. Kale. Naye bannange. Ate ogeza buzeebuze. Sigenda buzaabuza. Ku mukolo wennyini nga kazindawo tumukwata. Tumale kunyogera empisawo. Ne bwe zaafuka ku buliri nga bali ento.